wabakola akalwa akolera ayogera busoga. Busoga. No Kadaga, no NRM in Busoga. Who are you? Who are you? You just have one constituency. I don't know what sizo kuliko kuzimba muloji. Busoga ujikole dechi. Neka kufulinga abantu kwa fulanto liwa no Kadaga ni Busoga, no NRM. Who are you? Who are you? Twogera kaluka seko kogerera mu Busoga onule. One constituency, one whatever. Akaluka seko singana ntamongo wabanonya kalu. Singana ayogera bukedia. Na yayogera ku Uganda yonade all Ugandans. Please wake up and open your mind. You less no anatawala ni kunenya. Wakola good and well. Tewali agenda kunenya. Please lest go and lest Kadaga. Was serving a yes good and well. Tona chogasiza abantu okutongoza nyege. Echo muwendo chiwakola mu Busoga kutongoza nyege. Abana banizibegata n'abarenza abana bako section abana bavunda amabina ne bavunda nyuma bonna ne babeerawo. Chekintu kyakoze mu Busoga ekinene kyamanyi baso okujju. That is the one remember the Busoga kyaso okujjukirako. Tiwatongoza nyege. Kicho ogenda tugano. Bituwa bintu bibiri byakoze mu Busoga bijja Busoga. Bibiri babiti. Ne Busoga je mogera ko yazimba bu state lodge. Na kwatanga parliament namba netula mu state lodge bali afuna cent. Chimbuli kiki? Kyayambe Busoga. Yatongoza nyege bantu kwegatta. Eteka lyabisi agaraja mu parliament nga mwali. Ndaja kulijimuye. Nasindika abaka mulumula ne bagana okwera kulisa. Oyagana okulisa. Speaker ntamongwe wakome wazana alisa. Mwabagala okwezi na matako mpazi mu muwagira. Nza never support simuwagira. Ngenda kulonda ntamongo. I have my reasons. Hebanga yamala parliament church yakola. Mugenda kuletwa buzimu mu kibuga Kampala. Nanfuma ya wangu debuli wantu. Lukanga tonna wangula ku nanfuma toyina namanyi gasola kuwangula sami mu nanfuma. Ni fact Lukanga gwa badde osembi. Mulekerawo kunyiza abantu bibizi za NRM mabega. Lukanga gwa badde in fact gwa wasembe wadde wakubi. Bwe bakulangira that is error. Muina abantu bamekubanga oludde kuba RDC mu Kampala. Muina abantu abakola foto wamwe. Samimu nanfuma ya wangu daka luke Kampala mu mazima. Ne bwogatte ebitundu 9 mu mwenda ku 10 Samimu ya wangu dewo. Era liza utusiraga Samimu ya wangu dewo. Okuva limu buzabuza kaluka Samimu temwagala kalangira. Ze nabadde siwagira Samimu nabadde mpagira mukyala Sofia Kenyange nagudde naye. Ogutali musango. Abantu obuziba mwina butakiriza. No butamfumintiriza. So nolwekyo mbaga mekigambo kimu mulangirira omuntu omutufe yayisemu. Ekibina kisobola okuba n'obuwagizi obujja support. Mugenda kunyiza abantu ndabeko no muwala wakalango amuwangudde. N'obulwa obuyitirivu ennyo omukazi weyo kayunga gane mbajja independent. Which is gwe toli wa NRM. Tosubira NS support mu NRM. Bwe baba bakuwangudde. Watosobola kuwangula muwala wakalango naawe. Bwe wangule kayungo wangule kalango manyi kyayita kalango gwe. Omanyi kalango byakoledde NRM. Omanyi kalango ali kiki mu NRM. Beba founder basajja bateeka mu sente zaabwe ensimbi zaabwe n'okuyimirirawo. Kalo tatasitwa muntu mubi. Muwala wa kalanga yakubya bulubu yitirivu nnyo. Katebe byo yombera bwerere. Please keep quiet. At least genda kwa another level. Kole kirala. Bw'abantu bana bayisemu balina okkola mu parliament n'abantu. Naye mutandise obutalo butalina makulu obutagattako obwo bw'okubalemaza. Sekretary General yayogera lwatu nti omuntu bakuwangula dda mugongo gwa munno. Muwulizanga ekibiina kina Secretary General. Muwuliza Secretary kyebeyisiza ne kyeyogedde. Baba kuwangudde dda mugongo gwa munno musobola okugenda maaso. Nebaza abantu abikono North abalonze Honorable Kibule. Kibule yawangudde ndozale tulina ne party according ku ya wangudde. Naye waliwo n'abantu bendewooza nti mwesimba ku bantu banga mulina damage ku mutwe. Nabbanja yawangudde 90 mu mwenda ku 10. Kati wesimba ku Prime Minister. Mumanyi Nabbanja byakwedeka ku miro. Mumanyi Nabbanja mumanyi kakumiro wetunula. Mumanyi kakumiro bwa yafanana. Gosibe ku Nabbanja muwangule. Ate bane muzibe nga talaba. Tosobola kuwangula Nabbanja. Wali ono nyalutalo ayaga Nabbanja ku sente. Ono yasimba kwa Ameria. Kama ina Luganda yafuna nyumba najipangisa awe maokota. Anyway, njagala kuvaayo. Wakwatanga SB fane muntu ane mama Fino kuva ku epaka ku Z. Nogani mama Fina sene zaga wateziberayo simanya ali embizi simanya akolaki. Ne muta komaawo. Ne mukuriating enamba za masimu ezifera abantu mumanyaga mama Fina. Yakakwata abantu kinana nga bonna bogera omuntu omwe bakolera. Lwaki bogera gwe? Lwaki bogera gwe? Mirimu kijogenda okubana abana nganawe toyina mulimu okola mulimu ki ebyo limba abantu bunzi kodawo buzimbe simanyi ndi bana simanyi company okola mulimu ki nganawe wetaga mulimu kumfana nayo so twala omuntu ebulaya gwe nganawe tomanyiyo olinyo obunyonyina ogenda wale Kenya nawe kwazi selfies no limba abantu ndi bulaya n'okuma okumanya oli musirusiru mu batuto omuzezengera awedde emirimu omubuya simanyi na muntu akubala ebintu bya kisiru bino bwotandika okola live ngokama ntafunye emirimu mpozi nsiki mpozi luddawa muntu kyaba ayafunye emirimu nga nesi gyotwala mu togimanyi Sigwa byekola nza bikola.
mbera ko live zo bo wavaawo bakafika bakuletinga akavubuka noyo kakalamu noyo simanyi bizondo ne kaizi wavaano tani ko kunonya akavubuka munonya simanyi simple okay simanyi nkolentya kati guruma yaguza guulire mukadde gwa gula abana emana ekyasobola kuva mu mwana gwe musirusiru gwe wakwana mukwano gwange twali tukwana perezi wali saka twali tukwana ku mutaasa atutunda masimu no mukwana no mujje mu bene no muwasa ne muleta omukozi nazala omwana ne mukwata omwana ne mumugamba nti wammwe ne wefuulira mukwano gwange no mukola biko ne mu Uganda nensi ya mulema Kampala mulema yadda mu kyalo yali yekola no mugetageta no muteka mu byawongo perezi saka mukwano gwange long time mfanfe no ta kino kibuya buye kitalina mannyo mukamwa kino kyogera binnyo bigwa no wasa ekyo kyali kisakuwa ddagala wa mama Fina nga kiryanika okumanya ononoza mama Fina omwana na watali nsonga wakwata ekintu kimusakulya ddagala kiryanika no kikwata no kiwasa sibagana kuginika mannyo gamwe kozezengera agamanya agembwa ge bakuteekamu agagenkula agamasamasa gatagatta mulabiko ine binnyo byamputa mukamwa oli wadde mbuginika binnyo byemputa mukamwa naye envaako ndi self media tasitya kufa olabika tomanyi muntu gwoliko nkimanyi bulungi nti end of life kubera kufa toli katonda tolina ddiba lya muntu tomanyira wammanyira n'onvumira omwezi emyezi ngaji ng'omanyira tewakoma okwo n'okwata muganda wange kusasa yani mwegata naye nze byonkoze byonna badde ku social media byonna bena ng'ojja bikola live okumanya oli musirusiru omutolotolo mu mbatuutu ekizezengere ekiyiringu wakola era n'ozaala abaana n'olaga abaana mu mwaka gumu n'ogamba mb'ozadde emirundi egi walaga omwana mu February ng'oli mu ddwaliro noddamu mu November n'olaga nti ozadde wala kyabeeko musiru gwe wazaala omu n'asigala munda koma nnyoko kumba kumba mama yaako kitunula ng'enva z'amaleewa lekera awo kola video n'onteekamu lekera awo kola video n'onninyirira wagenda mu bamodo wagenda ewa modo byonna yabiŋŋamba wagenda okumpangira n'oyita ono omwana gwe nasiba musiyazi ne mwegata ne modo ng'obalumbye bankoleko obulumbaganyi byonna modo n'abiŋŋamba era modo n'abaana abigamba ne mama Fina abantu b'otambuliramu batugamba by'otulowooleza nze sikuliiko kati njogera nganze I'm a defender of mama Fina kati nvude ku mama Fina nayogerera nze tosobola nze kuno ku Uganda ku nsi kuliko abantu aba wobalumbira newe mba ndoota nemba mutulo newe mba mutoyinga mpama mazinga siba mama Fina wo mulumbiro ja kunfuna direct totuma tetaga kunkubira sima dokungamba ekiga straight mama Fina mama wange bamuyitanga Sala Namutebi enda wabule luwamu oleka totegera kye nkugamba muleke bayingira bata gate baje bata mu gate bamu mama nzala bamuyitanga Sala Namutebi mama Fina ye Namutebi Silvia tani ko gata that okole sentence obutasoma bukubonya musiru gwe namagaza obutasoma bukubonya musiru gwe namagaza amazale toyina wazala mu mwaka gumu nolagama abana emirundi yaji walaga omwana mu February nti ozadde oli mu ddwaliro the same time nolaga omwana mu November abantu bayita basirusiru lwaki mukola ebintu ebyekisirusiru okyayine manenzala kwa abana bogulagula kwa kozi nobatembera notandika kwanyera nabo iyo bobozala nozala bya nabyo ani akuganya mvaako mukazi gwe mvaako ebintu yakola ngane SB5 nabana mwapangira mama Fina SB5 biga mama Fina omukazi yakola kino mwagazachi tuwayo video biringa mama Fina kogerako zituwe mama Fina kuliko buli kasa notambulya mu bulamu bwe wera yiza kubusamize ovude wera muza kuki omuntu ofutu ko otemu bizigo noje no ganti gwo kulia basamize mu president jeni wala biwulide rudawa dati ofutu seyo genze bwatotwala abantu bulaya busamize bwa bachate ye okola di okola wa okola di okola mulimu ki nga nawe kanyini wetaga mulimu oyina kyo mene ko kisazenge kyo yera nakyo kimanyira manjira buli dini wala kimanyira bakatu kimanye misalaba kimanyira buli muntu kiriawe kipempe kiziringu wasasa kwa no musajja batuzina buli lunako tulina abasajja kwati wa mu busolo ate nabamanyi mu ggwanga tetwatimba batuzina buli lunaku ndagala nkugamba tutegere lazaki agamatako galina galinga bomu manya basajja muzina omunaba batimba yegwe mukwano kye kigobera naye tuwayo omuntu omugo wadde naye goyambe bagotamde naye mvaako mvirako dalo Nelson mwenja mukamwako wakoze videos bwemba nakoze report yange banoniza ku kikapa n'ekifere ky'ababbi ekigero sumbo bana Uganda ojaguulira ali mwagamba siga advisor katoko tukati tereze nyuma wansi lwaki otyo kola investigation ku company bweba ntufu
mutu wande tulavu ensamirira omana kyekitegeza guluma yaguza wavuma omukazi wakolanga ebintu ne SB4 byonna yabigama mama Fiina nebe bamupangiranga biwamukola byonna gye mwagulanga abaana bonna SB4 yaboogera toddamu nakulimbira wano muntu kwebuzabuza munine maneza alezalawa mbusiri mukadde gwaine mwagitunanga mafundo mumwacho gote ate ne bakwata kamera nalabye enkobo gwenkanyanga atakwata kamera akusumbua agana kwata na jizuminga na kusomeza jitemwana jibanga awana waita amafundo munaji naje jijude nkane muntu wakola nkanya kumumwa mvako nja kuvako mbotanve ko sijja kuvako toyina kye mwampanza situjanga ko wone watunde bizigo sajja ko bosanga bizigo bya bulango bo nalanga nga mama rusano mpalana nzasamanya ku bizigo byo mwafelanga abantu kigo mumwine kige kigo twagula wonga toyogera nti tawali wamu wali wamu ewe mligana mali mali abantu mwejereka egobero jogamba nagula family yange je eri wawo mugaze mukono mu bebe abantu bulwa mumugenda musowo mwezi wiki okola mulimo ki okola wa fatukwade kaza butayingira mu ntalozo singa abantu abakaba bajja bakabantu no babba singa tubaleta emukono mwabba abantu ameka emukono mwabba abantu ameka ejonga megore mwabba abantu singa tutandiko tuwa mu nsonga z'abatawe mubba tuyina ebintu betwelekeza ntugamba oyo mukazi simuyingira sagala nsonga za mumuzireke sagala ezo nozeresa kubanga si butalo ntolulwana nanje mukazi go ntambulideke bangalo nokuva president Museveni yanonda wabana oya wamulanda wachi bamungate motoka nze bade wonga nkola ebangalo na era kifa chimpe yaita kulaba takumanyi mugenze guru muteze salimbo mu kulia basaba baganda mungo suza emyezi na emyezi byolimba abantu mboli bolaya ngoli guru mu buloji singa mayenga sole kwogera mazima mayenga ava yayogere mayengo lwali yogera kujja kweddukaniya yaje mayengo mayengo wali vayo na yogera mazima gwaliko wadaka mando akamu wadaka samba wadaka zimu kwa mano moto kali wadaka mulalo inayo wadaka akazimu akamu wadaka zimu akakade wadaka zimu kwa mfunaka nyoko tekasi wakulinya kwa sinyoko wakati lukaza lukada baru jaruda wa olweti mbe msmaidi wa hava bududa smaidi Burundi smaidi chi sebali ko twafa batulogalo kada baja fe batulogalo ukaza ina kojanga ine sabodambe wakaya bandoga nze nali mujwa mukazi wanga buli kimulu kirambulo bachambulira munze nganza testinga omwana omujwa koja wange nsibuka we nampunge na yebya nayo nabizo ligabirya wi mawobe nze go baroga moving on ke wali che batankola naswanga mu kiba cyambuzi no mwana wabeja nanne bakako omwana wechuko mumba yaja nanne bakako alonzo kunti satisa wanonze atenze nakatondo mulamu katika nkubulire nawo kala matana kumebyoto mwenda nina Yesu katondo wanga mpita linya nyabo na sabila nabii Samuel kakande man of God kala kumacho sindika dogo sindika Yesu ojana gwa dalu gwa jako yambulu tamule bwerere mva ko njambiro wozo mu bantu boyogera ko mvako nza siwala nilako na buli muntu ayagala mama Fiina mumuwalana fengate tuwa na stesa mayanja ngasi wana kusasira nza ngasi wana bobera wana stesa mogera birungi byoka naye gwe buli muntu lama wayagala mama Fiina no mogera ko bi furu fika no mogera ko bi buli ayagala mama Fiina mumuwalana oteka mupana zitatukwatako ye mama Fiina yakola ki tudde mu reality mama Fiina yakola ki wote kateka mu university zole na mabanjo lo mama Fiina ojagwe dalu ane basomera jema na baba basomera kwa cyana mukaka bano no kusoma basoma mvako mbadala udandikire yanga kadembe kugamba bitegero umvire ko dala era nkujukiza nti gwe wantandika nze munda banze sizikiza munguze mama bolo yenge jali mubuze kya mutwala kiki nze simala mbuza juni ya mirundi don't put I'm not a food
nze nina Katonda omulamu wavaayo wanogamba simanyi simpaka nkunonya simanyi nkunonya okole ki bwobonda bwe mana yange simpaka soje bakamuna tafa ompita wa bulijjo obusoro ffe bwalwa na ddentalo ffe twagala basajja bakulu ngompaka akana kaiwendu omumpitanga mu abanoonya okuzinwa nze nina bize nse ndi bize gwozaaki bampita fulufigo ndaba nakabina ondaba n'amataka amangi gwemanya na fulufigo davaawa nze nina omugugu gw'akasolo nze mpoma akasolo tomanyira nga tonegezangako ggwe nokuba ino kyekizezenge nandikiwadde kumana nikinoba naye kyekiwendusa ebinyo bigwa mu busolo nga njagala ekyo kiwuka nze nsobola okwaga musajja ali ku tiktok nsobola okwaga musajja atunuza mu tiktok nze nakangubi nawe guba mudibo bwe guba muyimu kale njikuba amazzi nze nsobola okwaga musajja ali ku tiktok nze nga alina simu akana mwaza naye tunuza mu tiktok simu ezo kitasi ndi mulala munno ate nenyinyala bakuba ndaba wano mbuza okusaasi ajja kunyonyola tanjagala najja kubulya kyendi mubuzeeko nkimanyi nti ampalana naye mubuzeeko nti baba fulufiga nimuzi fulufiga ajja kubulira ekituufu onveeko lujja kukyalo tojja kunzirira nalabanga no naye yita namasolo nga yasaamirira atuuya naye nentuuyo teri abanja gyatawola teri abanja kati mutima yagala mwana oba mukoze deni oba temuzikoze mutima taliiwo mutima gwe balina okuggyako omusaayi twagala mwana wa mutima teri abanja gyatawola mutima yagala mwana nyagami mwamwete ni milioni wamwazaki wamukwatanga ne selfie ate nga tukimanyize zo level zo mutima yagala mwana olayo okoze DNA olubalubalu tebwetabanga mumpane zitakwatako Bible gamante yakasayo yakasayo yakana Bible Katonda mwelekango sayo abantu emisango katoguwulira oguwulira n'amasolo agadi baguwulira Bible gamante Katonda sata zenso zitamanya Katonda ndaze kubalabe bange nga bali brass rubbish nga bali awo tewali kiddako nesizamba kateyamba nonyerezaako sina mwana talina kizimbe sina mwana talina motoka sigenda nko mu ddwaliro na boda boda sina mwana talina wasolooza simuzala mba nzalabi musene zimbuze kange nezo nye sikiti wasozo mbe bunya mu busolo bwabasala nagamize nne mukisate mpoma akasolo ojja kukyegera ayo tuvuddeyo njagala okwogera ku mukazi atufuukidde lubaale w'eggulu mukazi gwe tewali yakutuma mu ggulu lekera awo okufafafa nga bwodda fa lumu tukuwone mukazi gwe fa lumu omuntu akuwone wakomyewo feezi 2 mu bufeera bw'ekika ekyawaggulu ennyo bweggulu mu ggulu waliyo migga gy'amata omuntu otukote mu migga gy'amata ng'onywa bunyina odda wano olina bamalayika bakuweka mukazi gwe Mukama Katonda w'obuyinza tuyamba omukazi ono afata aleme kudda gwafa nadda gwafa falu mwogendere dda tukuwone banange temukyayina nsonyi n'akamu temukyasalyako ddala buli lutu gwafa n'okomawo buli lutu gwafa bamalika ne bakuweekamu olinayo n'ekifo olinayo bangalo nodda wano wansi opangisa obuyumba mukazi gwe yonna gye wavudde mukazi gwe oba oyagala kutandika kyaki oba oyagala kutandika ssabo ekituufu kyonna kyoyagala okutandika mukazi gwe falu mutu kuwone Katonda w'obuyinza tukusaba otwala omukazi wono aleme kudda era gwafa wekaba tebafa nosiri waliya ku bantu nti waliyo emigga gy'amata gwatalina wadde entenemu wano tolinawo wadde embizzi gy'okama n'okomawo ku nsi mukazi gwe fa tukuwone bannabbi ababuni beyongedde ku nsi ne bayibuli eboogerako mukazi gwe tukusaba ofe tuyambe leero ofe oleme kudda mu bantu bonna bonna ababulidde enjiri ku ggwanga kuno gwafa nadda bannange mututamizza obulokole mmwe bakazi mmwe oba tuli kuki bannange ne gavumenti evuddeyo okuyamba bantu ono agenda tandika kyaki ono wakiri nsigana Yesu we gayaza mudisa nesibya na mukazi ono bannange ono mukazi agenda tandika kanisa ate mujja bannange okumanya abantu okutegera siku abuwaze siku affenna mugenda mulaba nga alina abagoberezi mutunule mulabe kati bamu branding bagenda tandika kyaki basoloze waliwo kati egenda okugwa gye bagala okuteeteramu ono mukazi gwe yonna gye wavudde okujja okulimbalimba abantu nti mu ggulu waliyo emigga gy'amata n'okuba wanoonye kyayo omukalu gwolina wadde embizzi gy'okama
Ate ne kinyemiza abasajja bakula mutunuza mu kamera. Kata we brand ambassador bola ba mu interview banange naye jaja na Royce tutuyamba ku bakazi bwe bati. Lwaki tojala ko mu state house nonyonyola muzayi Museveni be wala ba mugulu ebyo byekisusiru. Natunuli omuntu amu interview nga atudde naye bwati. Temukyaswala muswaza buswaza mmwe. Wagenda mugulu emigaji kulukuta amata. Noda kunsonye kyayi wenkali wente. Kuli si wankubida simu ne wegana penge bayogede naye. Wagambe ndi penge alimba tena namba yesimu kwa nokotogera ngana konaye. Ekyo kya busirusiru kyakwewusa. Kuli simulekerawo okulinyirira amanya g'abantu gebekoledde mu bulungi n'okwasimuliza abantu ebisote. Noda ku social media, noda ku TikTok. Novuma buli muntu, no manyira buli muntu, no simulira ko buli muntu ebisoto. President Museveni omuvumi abamajenti ogenda basiyaga, ovumi wakinti ogenda sigwa sose munange. Sigwa sose okufera abantu. Kavubuka gwatulako wansi. Obude wamala ku TikTok okumanyira abantu kolamu amanyo. Capital Chicken yabba wana matocha najogera kwa daji manyo maisha za baba. Zikubiseze mirundi aga. Zikubiseze mirundi aga. Tebasimuliza ko bantu bisoto. Kati gwa kasajja gwe. Omumotu nyanga katonyeza kabbi. Bwe wali mu amagazi va kudamulira. Ekisooka gwe kukwata okuza otoliko wadde question mark naye jirwa nsonga ki. Wano police ekunonya buli muntu akunonya Interpol yokaka baji wa just information. Just Interpol. Bakukwata we vaba. Gwe kukuza cha damata china mu the second says. Na mama chata Director of Crime Intelligence wato chimanyi. Oba nyadda mulala ndi kwangwira okwogerako. Kubanga muganda. Ndi kwangwira okuyita. Omanyi kigamba chata Director of Crime Intelligence. Omanyi chata damulira. Omanyi budget jaba nayo. Osaba musa munogososaniza bobusede mu baba abantu. Omanyi omuntu akulya Crime Intelligence Director of Crime Intelligence. Gwana muteka mu nonsense wabana bobe million 2 million 3 simanyi meka. Ekyo kwa tujiko bali musajja gwata Captain Michael Mukula Charles Tower. Omanyi waita Michael Mukula. Anana nyonyezezo bwana nyini. Gwoteka mu level ya company. Gwe ekyo busiru ekyo oli dembe kubera musirusu nenga tosirwalide ku bantu. Oli dembe kusiri wala nenga tosirwalide ku bantu. Oli dembe kwa kola kasasiro wo ina kubanga gwa fadda. Nze kasana ko kuba nonye mirundi 5 nga ochusa amanya nemanya nti wali oli nokuto omuntu kyangu nnyo. Kale kyo kusimuza ko kali y'abantu ebigere tekina mu dakika. Wankubere no ngamba ogenda kola live wetonde damu nani no ngamba tasimbazi kuzeko simbazi zili kwano yagana kwetta. Dakika 2 nkola ku TikTok oyo tosoka kola live ezo. Obanza nyibino biwangambi. Kuba solo bita. Mbizanye ko ku bantu babiwulire. Mbite. Na junior mirundi 2 na badena naye. Tweete. Kasajja gwe. Mwine ndwadde nyingi zaka edagala mulwa wodimi ane mutabuko obwongo. Totabukira ku bantu bongo tabukira ku level zo sobola. Tabukira ku bo sobola. Damulira muleke. Oja kulowoza nti nojja kubiyogera ebyo bakuwasairamu. Damulira aina right kubanga penny ye mu bweti. Na yayagadde kuwandika ko de wala. Ekimwetagisa mwezi wa the week. Kubanga oli criminal. You a suspect. Interpol yoka police kuyinako buli kintu. Ngala balumiza we bali, ngana obutambi we buli. Toli mu wadde second C. Taloza nta obutambi tabugenda viral. Toli mu wadde dakika. Mwali ngambe yogera bano nga mwefura mu Dubai tabajayo mwana gwe najjayo wali wano. Tali wano. Tali wano mu Uganda. Temanga mabutosobola. Era yaja nanvuma mu box ngamba okay. Nenkwera zaka yogera binayo ne ngamba no problem. Kanjije. Nene linyira nenjija. Abantu manyi twe mubereye ewala. Mbumwina mu wado lusozi. Ne mwena bete ensize mulimu. Zina gundi zina embassies musize ndala. Lwaje cyo mukyerabira. Enkima je ko mukulenge jamaneke je kangoma kwewuba. Lekera abo kumanyira abantu musajja gwe. Wavuma muzayi Museveni. Novuma basirikale no gamba basirikale ba Uganda ogenda basi yaga matako. Ugwe. Oyina lusolo kyo lukulinga embala walo lukulinga ensolosozi. Mugana manyira basirikale onakuwaje na badenda ba muzeyi. Muzeyi atuseka wempenge nkube tonya bweti. Ngefudemba. Nentunulira abasirikale beggwanga Uganda. Nga bali mu nkuba. Tebavuddem bisoto bali ku mulimu gwabwe. Nengamba bana basajja abantu babamanyira.
Netunulira abasirikale ngamba n'abasirikale omuntu bamanyira. Mugana manyira abaSFC no batunulira botu nyagalo bamanyire. Namanyira UPDF, no manyira Uganda Police. Natunulira abasajja ng'enkuba ebagwerako bweti. Nga tebavudde mu kifo, nga tebeekanyiza, nga tebeki. Nengamba Museveni wakola amaje. Wateke dembe mu nsi muno mu Uganda. Even President Museveni yavuddemu mu nkuba. Even Madam Jenny Baleche state controller. Yabadde mu nkuba ng'efudde mbabweti. Nga batambula ne muzeyi. Bebe mmanya mwagala okujja mu buyinza. Bebe mwasamira kubanga musobola okwegatta emirundi 4 ne muzaala obwana enkumulitu ne bufuuka ng'ebinyomo. Bebe mmanya kubanga musula mu kirabu ne musula mu bidongo. Mulinga amatako. Mugende mumanyire bannyammwe. Temugenda kumanya basirikale ba Uganda. Baba mmanyira. Baba yamba buyambi ne babaleka ne basasira enkuye ne nagalaba. Ne babaleka polisi. So, muyo nanjagala okugamba bodduka tokoma toyita wokoma. Doni kulisi waboli mwa magazi tobanga ko don wabba abantu tufu wabba. Just keep quiet. Sirika kata yogeta yajusa. Oyogera nnyo notama. Buli muntu omuvumye ense ekyuka toleka abasajja abadde ne ssente. Abalangazi badde zaabwe nga tebabba tebalina gwe babba bayamba buyambi bantu. Ense efunda. Ense mufunze mfusajja kufundira bweti. Ense ejja kufundako. Ekufukira ekirombe ky'eminyira.